Ngubazi mwena abambadde kooti ey'okukungubaga abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform Deputy the Organizing Secretary Buganda Region akulira okutraininga Pastor Muwanguzi, Honorable Semugoma, Honorable Swengere Jinja North, Jamal Mukuve, Chairman wa district Ssebo tukwenyumirizamu nyo Chairman wa district MPG mbadde sifunanga mukisa kusinkana ne Ssebo Bishop Kankulobere Chairman oyo bwe baali bakola assessment mu ba local government abasinze okuperforming obulungi Ssebo wayitidde waggulu nnyo era NUP n'okiwesa ekitiibwa eky'amaanyi. Webale nnyo, webalire ddala. Etwayogera ne PS yagamba ndoza nawe wala ku government kitwaliramu nti NUP ekoze bulungi nnyo mu local government ng'ate abaana twasindika bavubuka tebabadde mu bugubuze, obugubuze bwe buli ake, tebonoonye sente zammwe zamuwa musolo, tebabakalize bintu bitaliiyo. Era nsuubira ne meya wanebadde wano mu kuwerekera kitaffe kubanga kitaffe simu lwanyi bulwanyi naye yazaala n'abalwanyi. Kizibu okusanga omuzadde Ssebo Bishop abatuzadde ku lutiisatiisa, ku butemu, mu kusiba, ku kujojjobya okuliwo mu ggwanga n'ozaala omwana nga yerumbuye. Kati omwami oyo yazaala omwana nga yerumbuye. Ayogera ebikanga naawe ne weebuuza bino abyogedde lwaki abyogedde, tunaakomawa nabyo. Naffe mu NUP eriyo watuteeka ku minzaani tugata tatawo watutadde nga tutadde wazibu, tunaaba tutya naye ye waffe. We leave no soldier behind. Ekyo njagadde nkikoleko statement olwaleero. We leave no soldier behind mu lutalo lwe tuliko. Ekyatugatta ffe ow'ekitiibwa kyo n'abakulembeze ba Ssaabasajja Kabaka abali wano, era nsiimye nnyo nti mu kusiika kuno tulinako n'abavudde Bulange, mukikubireko mu ngalo. Ffe tetuleka mujaasi yenna mabega, era ne mu luno olutalo lw'okuwerekera azikibwa tuba tulina okukiikirira abantu baffe bonna buli tulina obusobozi, kuba tuli famire mu bulungi ne mu bubi. Ekyatufuula famire si nti twali ba Luganda, nze ndi musajja Musoga y'empindi yeddira mpindi, nali simusinkanangako simulabangako, abeera na Taki. Buli omu alina ekiruubirirwa nti bw'ogenda e Bulaaya biba biwedde, muli bulungi, buli kimu mujja kuba nakyo, simusinkanangako. Naye ekyagatta omugigi gwaffe ow'ekitiibwa Bishop, ekyagatta omugigi gwaffe, twatunula mu makanisa ne tugulwa nga pasita, ne tujja mu babishopu nga mwe muliko n'etteeka we bakusanga bakusiba busibi, ne tugenda mu baprofesa nga tubadde nabo, ne twetoloola Uganda nga tunoonya abayivu abamalayo nga babimanyi bajje batulambe buyamba tugende tutambule bwe tuti tuyambe Uganda, kubanga Uganda eri mu buwambe gwatudde nanga ayogera ffenna tukimanyi. Ne tubulwa mu baprofesa tewaali, mu bapasita tewaali, mu bayivu bano be mwogerako buli kiseera simanyi profesa simanyi biki temwali. Ne tufuna akatiko ekibiriiti ke twali twekozizza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, omwagala w'abangi. Ne twamusaba ne tumugamba ffe tukusaba otukolere ekintu kimu, ezo enviiri sooka ozisabeko. Kyamukaluubiriza n'atukkiririzaamu n'azisalako. Ne tumugamba n'okuyimba ng'ogenda buli wamu obayimbira ssente nabyo biyinza okufuna obuzibu, nako kuyinza okufunamu ebizibu, nako nakuwumuza. Ne tumugamba tuyambe tukulembere okununula Uganda. Yatusaba kimu, ababbi ba Nekiresi, mu abasoma ennyo, babishop, banadiini, ab'ebitiibwa, ffenna n'atugamba ye engeri gy'ali nti teyali mumanyi, naye muvume okutukulembera mu lutabaalo, tetumulekanga mabega kubanga baagala kumwaisoletinga. Bwe yatandika okutambula ensi yasituka, Waiswa nasituka, Edimoto yasituka, omusazi wa nviiri naye kati ali kulya kujja ku Museveni.
kintu kimu kujakani erinnya libasumbwa mwite Lubambensi kujakani tubajja batawanya naye mukujjako Lubambensi mbabuulira tulabye ebintu bingi abayivu batulese mu kkubo bwetwesiga nti twali tutambudde nabo nga bo bati bayivu naye ne tusigala nga tuli bavumu kuba tutambula lwa mulamwa tetutambula lwa nsonga yonna tutambula lwa mulamwa era ekitugatta gwe mulamwa ogw'okulaba ntukolera Uganda eyesimisa Uganda empya Uganda ennungi naffe aboogera tuyinza obutafuna mu Uganda nnungi gye tulwanirira kuba tuli mu lutalo tujja kwetaaga obudde okuteekateeka naye twagala tuwummule nga muzeeyi bwawummudde nga tumanyi nti olutabaalo lwe twatandika twalogusa ekyo kyekituleesa olwaleero okukakasa n'okwebaza nti mukadde waffe akoze byonna sooka ove ku baana bazadde ye ng'omuntu azanye paati ye yavujjirira abaana ba National Unity Platform yabasuza yabaliisa yabawa amagezi oyo omuntu bw'atyo ne mu bitabo byaffe tubadde tetuyinza butajja kumwolekera niwe kyandibadde ki kubanga ffe teri kitukoze tetulina maanyi ga mundu tetulina maanyi ga gavumenti tulina maanyi g'abantu era that is what we represent because that is who we are people power. Kati obuvunaanyizibwa oba okukyusa ensi era njagala mbeere wano nkakase Uganda nti ffe tetwetaaga bayivu tetwetaaga babitiibwa tetwetaaga bati ffe twetaaga bategeera ensonga eyatugatta because we were put together by the idea and the idea is simple to remove the dictatorship and live in Uganda. Si lugendo lwangu kubanga waba olowooza lwa kusaaga lumbu yetaziise kitaawe si talina sente za tiketi naye ne bw'aba atuuse wano aba atalina okugenda okuddamu ebibuuzo mbadde manyi muwada n'aba mugumu n'atotola ensonga zonna ne mpulira ebigambo bingi nnyo ekyasinga okuntabula kyali kya minisita n'abawo emirimu tabatukira minisita n'agamba nti yali amaze okukakasa n'akakasa ensi nti lumu ye yamuyina nali soogeranga ku nsonga yona nevayo ne ŋŋamba naye kati bwe liba eggwanga lyaffe nga ne minisita ebigambo by'abadde asobola okwogera mu byonna kyagamba nti yalina omuntu atalina musango nenyambalira okero lyemu ne twambalira okero lyemu ne tugamba gavumenti yawa nekisooka teyalina musango gwe muvunaana yali teyinza nakumuzza wano kuba teyalina busobozi bw'ebyo era ne tukola bwezizingirire ng'omulwanirizi w'eddembe n'abanga olwaliro akyaliyo mulamu naye baali bateekateeka dda kabe kasinga taata yandibadde yamusooka omwana yandibadde yasookayo taata emagombe so ekyo ekitugatta ku muganda waffe kyenjagadde ensi etegeere ffe ekyatugatta kujjako Lubambensi oyo yenna bwe tutambula naye emisana n'ekiro ng'ebikolwa bye ebigambo bye bituyambako okujjako nakyemalira yonna gy'oli tetuli kulekerera kubanga tetuli mwebalire ddala obudde bugenze saagala kusuka wano njagala kubeebaza abannayuganda okwesiga National Unity Platform ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu ife abasooka gwe twakazaako eryangobi mwebale nnyo mwebalire ddala timutoole okwo njagala okusaasira famire maama wagala taata tulaga mulabayo era twaniriza n'omukulu pasita Andrew Muyanguzi akola ku kutraininga mu kibiina kyaffe Ssebo omukuyambidde abisibigoona mu dakiika 2 yogera tumba tusevinga obudde NUP kunga tumutwala kunga jagenda kunga tamalako kunga
mukama mulungi obudde bwonna abakulembeze baffe mu ddiini Ssebo omumyuka w'omwogezi waffe n'abakunzi n'abakulu mwenna mu biti byammwe abantu mwenna abazo tukungubagirako buli omu mu kiti kye tubaaniriza amanya n'eddoboozi Ssemugoma Hamdan Kigozi ssaabakunzi w'NUP mu Kampala region mu kibuga eri wakati bampadde eddakiika 2 tunyolwamu ne famire eno olw'okuviirwako taata waffe naye ng'olwaleero tuli wano ku lwa muganda waffe Lumbuye tukimanyi bulungi nnyo nti omukulu Lumbuye y'omu ku abo mu ggwanga lino Uganda ne mu nsi yonna abavaayo ne boogera ebigambo nga bwe biri y'omu ku abo abavaayo ne boogera ebigambo obusimbalaala y'omu ku abo abatatidde kwambalira na kutegeeza nakyemalira nti byokola eggwanga lino bikyamu mukulu Lumbuye nga ffe abakkunga tumwebaza nti tatidde era mu kkunga tuyina buli sekita tugiina abantu abafaanako mukulu Lumbuye bagatta ettaffaali dde nnyo ku ggwanga lyabwe tukimanyi bulungi nnyo nti abantu abasinga ddala wano mu Uganda ne boolaba omuntu ng'akola ekibi ne boolaba omuntu ng'alya ne mwami Museveni naye nga weewaffe otya okwogera ne weetiririra n'ogaa nti oyo mukulu tebamwogerako naye Lumbuye alabisizza aba Museveni n'alabisa n'abo abeebuzaabuza nga bali eno n'abalaga eggwanga era twongera omuwagira n'okutegeeza eggwanga lino nti mweno revolution gye tulimu tewali ali waggulu waayo kobe ng'oli eno kobe ng'oli eri naye ng'ebikolwa byo biza revolution emabega tugenda kwegatta ku ddoboozi lye era tuwagire ekyo mpaka nga twenunudde ne tugenda mu nsi ensuubi olwaleero ku ffe abamu wano ne Lumbuye tetumulabangako ku maaso abamu bannayuganda ekyo kye mu bulamu omuntu alowooza nti ogatta ku ttaffaali ku ggwanga lye yeetirira Lumbuye tetumulabangako era senga byabadde akola tebigatta ku ggwanga nga tebiyamba bannayuganda olwaleero tetwandibaddewo buli ali wano fuuka Lumbuye buli ali wano teweetiririra fuuka Lumbuye bwe tuneegwatta awamu nga tetwetiriridde akasajja tugenda katwala nga tekalinnya tusaba tukwatire wamu akadde katono tulabise abo bonna bonna nyongero kigumiza nti eno revolution gye tulimu teriiko wa kitiibwa teriiko wa waggulu wabula eno revolution ya bannayuganda oyo yena yeefula ow'obuyinza adde ebbali bannayuganda beenunule bajjeko nekyemalira ntwala omukisa guno n'ebigambo ebyo mwebale nnyo mwebalire ddala teyazanya Ssebo nesani muyimbwa ne Grace abeetaaga wano basawo ne bannyabo the power our power Ssebo amiiko mwogezi w'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform n'abakunzi owa region yaffe eno omubaka omukyala owa disitulikiti ey'Empigi Ssebo ssaabakunzi w'ekibuga omuwami Ssemugoma abakulembeze bassentebe b'amagombolola bakansalas abakiika ku disitulikiti okuva ku magombolola ag'enjawulo omumyuka wange naye mulabyeko awo bassentebe b'amagombolola bakitaffe mu Katonda abali wano eno bannankyukakyuka mwenna bannakibiina ki National Unity Platform bassebo ne bannyabo kitalo nnyo ekya mukadde waffe amannya agange nze Ssejjemba Martin ssentebe wa disitulikiti y'Empigi aboogezi abavudde waggulu tukungabagira mukadde waffe ate omulwanyi Namige ndowooza kamwogereko ensonga nga 2 zokka kuwanze nga ssentebe wa disitulikiti ekibiina kyaffe nga kitandika taata wa Lumbuye taata wa baganda baffe bangi ayina abaana abangi ennyo yatwaniriza mu ngeri ey'enjawulo
yabuulira abo abaleese okuwonabona kw'eggwanga lino era n'abaatulira. Omusajja omugagga abadde alina ebyobugagga nga teri kye bamubanja. Mukadde waffe Mwami Nsumba Davis yatwaniriza mu ngeri ey'enjawulo nga tujjudde mu kuwambibwa okw'ekika ekyawaggulu, emmundu nga ziringa emmundu, droni nga ziringa droni. Yaggulawo geeti ye era netukuba enkambi awo mu maka ge. Siyinza kwerabira olunaku lwe natandika okujja nga ndi muvubuka muto nnyo. Olukiiko lwasooka okujja ekiringa ente, yaggulawo ng'akubye olukiiko nga n'abantu abagabudde, n'anzikiriza okwogera ensonga. Era abaaba we baagenda, taata wange ono Mwami Nsumba n'ayimirira n'ampa amaanyi n'aŋŋamba njagala bavubuka abavumu, era totya ffe tuli mabegawo. Ebyasukkawo okuvaawo bwali obuvujjiriza obw'ensi waayo kuw'eggwanga lino kibeera kyanjabu. Era kyensaba abantu ab'enjawulo, akalulu kokka tekamala. Mulimu okwatulira abantu bano abaleese okubonaabona kwa bannayuganda. Yadde mubeereeyo ne mwesudiya nti muwadde obululu, ekituufu ekiriwo mwatulonda era mwalonda pulezidenti waffe NUP yawangula obukulembeze bw'eggwanga lino. Naye akalulu kokka tekamala. Abantu abaleese okubonaabona yessaawa ey'okufuna mwe mufuuka abakyala n'abakazi abavumu abasobola okuyimira ku magulu gammwe ne mubaatulira ne mubagambe watali kwekwenyakwenya. Balina ssente ezisasula bambega bajja okubatiisatiisa. Ekyo ndowooza mukimanyidde ddala bulungi. Yadde bakutiisatiisa naye gwe olina kaki? Abasajja amu abagagga be tuwadde tulinako ffe mu mpigi abasobola okuyimirira abadde Mwami Nsumba. Gwe nga tolina nakyolina nga n'ennyumba gy'olina erinako amabaati nga 15. Omusajja abadde ne kalina naye byonna yabireka ng'ayogera n'ayetulira abantu baneeno amazima. Ntera okugamba bassentebe bange ab'enjawulo, olwo ssentebe wange ow'Emuduuma, bammeeya ab'enjawulo kambakakase enteekateeka ya Mwami Museveni ne gavumenti eno y'NRM kwe kulabika okuba nga baddiza obuyinza bwa bannayuganda ng'emmundu zibuwamba. Kyova olaba obeera ssentebe w'eggombolo banga oli mmeeya ne bawamba abantu 20 okuva mu kitundu kyo, olwo n'ogenda weegayira ne bataako 10. Naye ng'obuyinza obuwamba nga busigaddaayo, ate n'abantu mu obutajjongera kwetiiririra bwe bagamba nti no osaakuya olukiiko awo olw'okuba ayina emmundu nga mulyoka mukuŋŋaana mu kutya okw'enjawulo nga muleka ebintu bingi. Akabonero akalaga nti emmundu ewamba obuyinza nga kigenderere. Njagala okubategeeza ati muwala Fred Lumbuye era nze yali MC wano. Lumbuye n'ansaba naye era omukulu oyo yatubeererawo nnyo. Nebaza abantu abalina kye bakoze muganda ne Map Media okulaba nga Lumbuye ne ttiimu n'abaganda ba Lumbuye ne bannyina nga bagoberera ebintu ebyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu kaseera kano kampite Pastor Ndulu Muwanguzi oje n'omusajja ono abantu bamwagala nnyo. Tusengere wakiri ne bw'anaatoola salaamu akyabazinga ajja kuba afunvuye. Ssebo mukulu Pastor Ndulu Muwanguzi ne mukulu Ssengere mujje mutuuse obubaka bwammwe mu ddakiika ntono. Naffe ani bakwetaaga emmanju. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. People power, our power. Amaina ni nze muyonjo okusaini banda gwe mwijere aswengere ebisoge banongere eri nerindi eri amuwomya ainge mirimo gye tuliku jankyukakyuka nze nyubako obuve busoga tinize yandibuwaire mukaire waife omusumba naide okubuwa Pastor Muwanguzi aite kindobera kubako banti ife twasimbulaira era mu Uganda kino mu kindi kirina kuliko ditiri kwewaana nifo twasinga okulonda President wa Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate nga mu kindi bukalamu nti ku likodi n'ekitundu ekyali kikasinze okubembereza Mwami Museveni aye kulu no twena bemukoba nti nifo tuwa okusituka nibo babaawo ekiriwo nifo tuwa okola ki okusituka kulu n'abasoga n'ababalaga nti n'abasoosa okuwuuna
basituka bajja balonda enkyukakyuka buti mwe banaife abasituka era mulindaki omukulu meya abaire wano abakubye nti akalulu konka tikakolaki tikamala kyaleseeyo ku kyatatuuse ku bukalamu nti akalulu konka tikamala bwabanga weekiriwo buli muntu abe sitede obe kwalaati nti saawa yona yona wabaawo ekiriwo butinze bwendi wano ndidde ng'amazeeku bwabaawo odeje yona yona tukola ki tutambula butambule kayitiira idinda mbw ate kayimama kalibala kayigodi kalibala no tusonga busonge tweyongerayo kino ekyo bana ebintu bino nitubyogera oti tuli kusaaga oti byamuzaana ebiri serious kubanga bwe tuba tuli kunkyukakyuka tuba tuli ku nsonga enkulu abasinga obungi musinga kulingirira kufa wayogera ebigambo nga baliko oba bintu biri mu makulu watandika kwira ku bwana kubanga obwana bwo nibwona abaawo ng'ozira kyoli kubulisa oba ozira kyoli kubugasa nibwona abaawo ng'abaana tibali kusoma oba ozira kyoli kola ki wakirirwana oba terewo embeera entuufu baidako nti baba yakola ki baba yalwana so ndibasaba mutwegaite ku ife twasimbulayira era ife tuli bagu mutwe waayo ekidda kyona kyona kubanga kuno okufa ife mbusiraamu tina kiragiro aye iteeka tulina okola ki oba okoba kubi mwami Museveni ebibi oyina kufa oba tomukobaako oyina akola ki so wakiri mukobeeku era ife abasinga okulwanisa mwami Museveni tumulwanikiza mu busiraamu lilla tumulwanikiza muki obusiraamu tukola ebintu bya mirundi esatu nti bwe wabangawo ekintu ekibi nga tosobola kukitoolawo wakiri kyogereku bw'oba tosobola kukyogeraku wakiri kikyawe olina obuyinza obusobola okukyawa mwami Museveni ne baine boona abamuyambako okulya esente d'amalwaliro abamuyambako okulya esente d'enguudo abamuyambako okulya esente d'abakaire abamuyambako okwonoona Uganda yona yona yafuuka amatongo so ndibasaba bana buli muntu abe niwe yegema tusobole okuba nga tulwawo kino ekiba baganda baffe abasigaddewo abali wano nsaba mweyongere okuweesa taata waffe n'ekitiibwa nga muganda waffe Fred bw'akoze ayimusizza erinnya lya taata mu bwengula nti n'abadde tamanyi muzeeyo ono olwa Fred ne baganda baffe kubanga atukoze bulungi nnyo era mbasabe mwenna ng'amaliriza mwawule okuteekerwateekerwa n'okuteekebwateekebwa osobola okuteekerwateekerwa naye bw'oba toteekeddwateekeddwa abazadde bo bwe baba bavuddewo osigala wekka tuyige okweteekateeka ku lw'obulungi obwa famire zaffe olw'ebyalo byaffe n'olw'eggwanga lyaffe awo nno bwe tunaafuna abakulembeze abalina ensa abeesimbu eyansa nnyo pasita ndi omuwanguzi era nga bwe bagenda mukulu Swengere baaba mugambe tumwebaza yebale kutuweereza emmundu ennene gye bayita Waiswa Mufumbiro timu Mufumbiro mukube ku ngalo ez'amaanyi eddoboozi alikutte bulungi basaba ne banyabo mu kaseera kano nga bakadde baffe ab'ekkanisa tebanajja speeches endala zigenda kubeerawo nga tumaliriza okusaba nga mwe muli n'obubaka obwa pulezidenti wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform naye nyaliriza abakulembeze bano abatwegasseeko ndabye ku Jeno Sauda Madada Jeno Buubira ku bantu cepe zonna yazambadde olwaleero ndabye ku kansala Kana Kambata akiikirira abantu b'e Nansana Ssebo Ssebukuuma John Bosco twaniriza ndabye ku mukama wange akulembera abavubuka mu Buganda region mukyala Namutyaba Silivia tukwaniriza basaba ne banyabo buno budde bwe tugendamu budde bwa kanisa budde bwa kwegayirira bwa kusaba Mukama Katonda Só com a coisa